ko muyimbi w'eggwanga buli ngakulawo nga muyimbi w'eggwanga oyo musinga hango terako ukakasa omusinga nyimbye kumacha kumacha eddoboozi liba bbi kito kimanyi sina kimanyi gwesanga mutuntu awo ng'obuyimbi nze nabusangawa omuyimbi buyita walinze empita eno ate gwe byonna byawukana naawe n'amazina wandabako biti gwe takuleka ogireka andi nedda nze wasiwalokinga biti yewammwe ebuweero ndowooza nnyo ndowooza ku biiti eddako eno ebaako sigirowooza naye kyolimba tewandikikoze njagadde nk'omutwalo kasiimule soko siimule kuze nkubanja kwobootola akazi abeerumba manyi mwefuula mwasuzeyo mutya mwenna batulaba mu makya g'olunaku olwaleero kansubire mwasuze bulungi lunaku lwa mukaaga era kuza omwezi 3 owange alindabidde byerubaga kale era kuza omwezi 3 omwezi ogw'omwenda 2022 kansubire omwezi twaga gutambulako ennaku ziri 2 tufube nga bulijjo bwe tufubye okulaba nti ate embeera yonna nga bwetambula tugiyitamu nze Florence Nampijja ebibeera ebyokya ku weekend tukuleetera amawulire gonna agabadde mu week mbeera ne Saimo okubeera nga tubikutuusaako mwenna awatulaba ku makya mwebale nnyo mwebalire ddala koza kulamya tugamba mukazi we agamba atya ndenda bebiki bali mulekera tuteekako amatu tuli bantu babuvunaanyizibwa nnyo tulina abaana abamu balina abaami tulina abaami oli awulira kyangwa omukyala alina omwami ng'ono ng'omugambye mbuno kanzoke ndabe ki kigambo si kirungi nze nali seefuddeeko nnyo naye nasinga kufa ku gwe kuba nze ndi omukyala oli mukyala obuvunaanyizibwa ennyo ennyo naye nga tukutumiddeko maama Ayan weebale kukeeredangako omuyita atya gwebazaako asinalikwata tonalikwata kale tulinde ku birthday ey'omwaka ogumu kale tutandike wiiki eno mbadde emboozi y'omusumba akuba emiggo naye bannange ati nno olaba nga tetunnanenya musumba endiga zennyini ddala naye nagamba ddala ndiga naye nkiresse mbandi awo naye kale bannaye Katonda agaba ebintu kuba tabigwana kubanga pasita Bugingo wali onyuma ng'okuba emiggo ne Katonda n'akwata ekirabo ekyo emiggo ate n'akiwa omuntu wewe Masinde okitegedde gwe kukwata okukuba booti kukwe kumpeeremu ku pasita Bugingo tosiriwala ne Katonda n'akikwala n'akikasuka Masinde bintu bya Katonda ali Masinde pasita nera waawano yava central n'agende Masinde naye sobola okukulaakulana mu busumba nga toli waawano akola kyekyo ekyakola kyekyo kale twagezezaako okumukolako research omusumba bamanyiddwa nga izit kintu ngundi endyerabidde eryozungu ndyerabidde naye nga we Masinde eyo kakati ayina ekkanisa ye emanyiddwa nga empowerment Christian Center era wasumbira endiga ze Masinde kakati mulimu ku byakola byetugezezaako okukuŋŋaanya engeri gy'asabiramu abantu be okwava ne kakana akanyomero k'okkuba abantu emiggo kajja katya naye okusinziira ku bali ku ground kigambibwa mbu yakuba baweereza yalita kuba ndiga ate abaweereza nze sikkiriza mu kuba muntu mukulu aba akoze eki baali bakoze ki abaweereza ekkazi lyakubanga lirina kabina babba biweebwayo babba omuggo gw'endowooza ogw'ebyamagero ko ye kambawe kyava agamba njagala muggo gwange ate mukubi bwala omuntu gw'owulyanga akuba n'owulyanga omukko gunoze ng'oguya guyingidde gugenze mu busomyo nomanya nga amukubidde ddala kakati sooka otuwe abantu basooke bategeera omusumba gwe twogerako yaani ng'ovudde ka video kana akagoyinga viral ategezaako okukompayiringako kimu ku mbuulira ze n'ebintu byabadde agezaako okwogera abadde goyinza olowooza nti ng'olese kino abadde agezaako okwezimba bw'ogenda ku channel ye n'emikutu yagezaako okwezimba noba ataako emiggo naye ye mwamufunyeeko ng'ayogera ku miggo egyo ate ng'ali mu kkomera
bamukwata odimba bamukwata ne soko tuwe chikwala ku musumba tukomone zali wato kimanyi kikyogenda kubeera ncha nebyo gyokola bebikufuula kyolibeera nazaalibwa simanyi nti ndibeera nabbi nange nalaba nzaalibwa bazadde bange bankuzizza ne tulokoka naye nenzija nga ndaba buli kyenjogera kibaawo nga nkyali mwana muto sinnababeera muweereza nenzija nendaba nga buli kyenjogera kibaawo nga gwe mbeera ku ssomero bwe nkwata abaana bwe bati nga balwadde bawona kati ekyo ne kijja nga kinkulira mu paka lwe najja nenkyetegereza nti natondebwa oba nazaalibwa kuyamba bantu era yensonga lwaki neyita problem solver buli muweereza jangu wano come guno si muggo wewe bino byenkola byabannabbi bino ebinkola byabannabbi eno ye ofisi yange gyendimu eno ni ofisi yange yinkola ofisi gyendimu eri prophetic ofisi eyinkoleramu eri obunnabbi ekola mantles ekola manto ekola jumpers ekola jampa ekola t-shirts ekola sticker egaba obutambaala egaba amazzi egaba omunyo ofisi y'obunnabbi tebeera nga ya busumba teisana eyamuliisa nabbi asobola okukwata ekintu kyonna nabbi akusobola okukwata ekintu kyonna nekiragibwamu amaanyi ga Katonda oguwulidde Have you heard it? oguwulidde omuka kankwongereyo ka dose Let me add another dose. Mira. okawulira akayingira eri Ukawulire. nkwayo ka dose Kankwongera ka dose. bunira yesoma oganya yesoma Wesame. Ka dose. yesoma Ka dose. okawulire kati tumusesemye buli omu alaga amaanyi ge buli muntu wena yolekya amaanyi ge okusinzira ofisi gy'alimu okusinzira ofisi eyalimu awe tuli sooka olindeeko kati ate amaanyi gali muka ne bakwasa kala alikisinziira yasamyani Katonda wamukwasa kugwe tasa kukiza mukka guweereza mu distance ng'ofuwani mu muka gwe alama nakubuuza okawulira kale bakawukirira okawulira nsayimanga nenyenyala sokoddemu ntunoyezaawo waafuyira omukka uyo waafuyira omukka nange nenjasama nente maama mbawanca ku 8 ana maana amubuuza sunanca leero okawulidde okobe bakawukirira nkwongeremu kadoozi akalala leta nkwongere kadozi ogana kankwongere kadozi Uganda butulumye nnyo kati buli muntu weyenyweza naye nga wetugenda mu byobulamu tekiina wekiri by the way tosobola kukwata mukago n'oguteeka mu gwo omulala obuuka bwo butambula direct so ndowooza oba naye bannange nedde olumu mu kisusa abasumba baffe abalungi oba olumu kisukamu kyo tosobola laba nno ne gwe bafuuye omukka biki ebyo byakola andi gumutambula kyava babakuba emiggo gumutambula ogulaba kadoozi bamwongera kakati omusumba ennono simupya nnyo mu Maachi ennaku zomwe zesijjukira musumba Kiweeweesi mbu yamulagula nti nno agenda bba musajja w'amaanyi kozi Kiweeweesi yaliwo owakansanga Miracle Center w'amaanyi abasumba manyi batono yabawapa Sakayanja soko mpepe yiye yali 3 March 2022 guno omwaka gwennyini guno musumba Kiweeweesi aba abuulira enjiri mu crediting ku Rest TV kifaananyi kya Rest TV aba abuulira Mukama n'agamba Kiweeweesi nti ono omusumba ono pakata agenda bba w'amaanyi kati ebyo biki byabayogera pakata nnimi lulimi kyolwo no Katonda yatuwa amaanyi okusaba mu nnimi lulimi ki nange nzisabamu tonda wanko nga nsaba
nsabira ddala mu nnimi sooka otwe musumba kiweeweesi naye bannange musajja gwayimiridde wakati mu lukuuba wasembayo jambu tewali kigenda kuwanyisa kitiibwa kya Katonda ku bulamu obwo. Nangirira gy'oli Katonda yakumanya. God knew you nga tewali akumanya. when nobody knew you. Nkiddamu tewali kigenda kuwanyisa Nothing will exchange kitiibwa kya Katonda the glory of God ku bulamu bwo. upon your life. Era nsabye And I pray, enjuba ekuviireyo, let the sun come forth for you. enjuba ey'okwegendereza, The son of enjuba ey'ekitiibwa n'ekisa kya the Katonda son of the glory and grace of God, ekwalabisa omubi kyabadde akola. and make you forget what the enemy has been planning. Ndangirira gy'oli I declare to you, ekiri ku bulamu bwo tekigenda kwonoona. what is upon you will not be failed. Mukomyewo, ekiri ku bulamu bwo What is upon your omubi life, tasobola kiwanyisa. the devil can't exchange it. Ekiri ku bulamu bwo What is upon your life, omukono gwa Mukama the hand of God ogwakusitula that lifted gwe guli kunyweza. will establish you. Njogera gy'oli I speak to you, ekisa kya Katonda the grace of God. tewalibaawo kikiwanyisa. Nothing will exchange it. Ogenda kuba w'amaanyi nnyo. You shall be so great. Oliyamba bangi abali You will babasobya. help many who will be going well. awo n'alumba Masindi ne bamuwulira. tugende Endiga abalokole kyakikize mugendamu entuufu zonna Just to be kyakintuufu sure. zonna kyakintuufu